Karo wakomeddewo mu family wano yali alina ekivulu. Yali alina ekivulu. Ne baganda abamu we bamulabako awo. Ne mama yangamba lwe yasooka okufuna essimu ye nga amuyita abeerewo ku kivulu. I'm not talking this in bad blood. Okitegera? Because nze kyemanyi sina kibi kinakira ku makya ne nkola ki? Enjogera. Gwe obeera omugagga. Nga ne muganda omugagga. Kirungi nnyo obugagga okuba mu ki? Mu family. Ate kyo kirungi nnyo. Lwakubanga abantu tugenda ne twerimba n'obulamu bw'ensi eno. Look, me I'm a man. Let me tell you, family is family at the end of the day. Nze olaba ne nkusate first kati nze natya nnyo. Natya nnyo mwana. Simanyi oba Karo kina kinamukola, I don't know. Kati first we shared the same stage. Nga tuyinyira guno omwaga. Ngali ku stage. Nga gwa okuba. Nga nze akuba bwendi Buzz One Drop ne Judas nga ali awo. Okitegeera. Naye adde n'okugamba nti oba muzeeyo ogamba otya muto wange omwaka omulungi. Let me tell you, if you have a friend that will never tell you that what you're doing is not right, that is your first worst enemy in life if you're talking about success and progress. But I know that the real people that be bantu abatya amazima, bro, they will never want to hear factual things, reality. Ekitegeera be bantu abakyawa bo baba baagala otula oyogere kibawulya kibaagala gwoyogere. Ate ensi egoneranya abantu ab'amazima. Because we know today no faking a bulambo bonna reality. Still there's a time you have to pay back for all those. Sometimes buno bulambo ensi butulimba nnyo. Babuuza ku mwena bache kumide ku media. Omuweereza omuzeeyi Masembe tuli ku National Theatre. Nyongera okutegeeza muganda nange Ekarim Fashions asangibwa ku Nabukela Plaza level 2 shop number H15 H16. Kasoba ngo yagala bya kwambala gendawo buli kimu agenda ba akikuwa. Yesu la moto akugamba ku kiyitibwa eky'emmotoka genda we Makinde mu junction ya Salama Road ne Kalembe. Buli kimu ekiyitibwa kya mmotoka akikutuusaako atunde emmotoka empya n'enkadde. Ate ne kibanja mpola akwatako talina ttabu. Nzize ne kyali wange wawe ensonga ezaadde zitambula ne nga waaye kamunoonyeeko azitaanye kuba bingi byadde byogera ne ngamba. Omuganda agamba mbu lubaale w'omulamu tasanibwa. So kubuze ku bantu blood. Abatulawa kiri kyava naye muje baliko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sajja. Ni msajja Musiramu. Omukatirivu. Eswaleta na atazigwa. Baba byonna byansi. Nabyansi. Bamugamba ki? Bambuluni bozo. Omuntu asobola okujjawo n'agaana yo no nga simutegedde amanya. Amanya bampita Sowebi. Amanya gakola sende. DJ Sowebi aka Mr. Breaker. Waliwo n'eddaala eryeyongeddeko muto wa Karo Nantongo. Ebya social media, ebya internet oba ebituufu? Ebituufu. Kikati. Ati nze nino ombuuka Makinde bamuyita Maad. Abantu bamanyi Uganda. Karo muganda wange kusaidi ya mama. Aba muganda wange. Aba muganda wange kubanga ate era mbuto bonabona kubanga nze Karo baba wange era yankuzanga ebanyambaza abankubanga n'ekibooka. Karo bamukuba kuba kibooka. Yasirwa kubanga nti nze kale Msajja mujimu sometimes abantu abanene omuntu omulaba nga munene osogama nti ono kitegeera naye ng'oluusi tetuba ki. Enkula yali etya? Enkula kati ffe nakulira mu kitundu whereby bamama baffe bumanyi baganda kati nga nze ewaffe. How should I bring this out? Yes man. Whereby kati nze tuyinza okuba tubeera wano nga mama wa Karo abeera nga Kwenaje Center. Kati tukigeraageranye e Makindi mbu mwali mubeera ku Pakalasiti nga mama wa Karo abeera ku Papazi. Exactly. Kati whereby nti manyi mama wange muto wa mama wa Karo ati bamukwano nnyo kuva mu buto paka nakati.
kati nganze ebiseera ebisinga nze omanyi mama wange yatuzaala abaana bameka baana babiri nga ebiseera ebisinga being nti eri ewa mama Carol it was an extended family whereby oluusi abaana ababangayo bangi kati nze nga ngenda eyo okuzanya biki so like we grew up mu obulamu ate nga bakaro nabo babeera ewaffe ekitegeera nga omanyi kale tetwakulira mu mbeera yali tali nnungi ntweyabayi nti ng'oluusi nga omanyi bondi yaliwo nakati boni mbazadde yekolaki mufe abaana yaliwo mu buto mu buto yaliwo mu buto yaliwo kati nga omanyi oluusi abantu bebakula people part ways bingi just gwe ekirowoozo ky'okuyingira endongo kijja kidi kati ekirowoozo ky'okuyingira endongo manyi that passion about music kati ndowooza kitone kiri bukojja nkufuna kubanga nze nali njagala nnyo endongo ate kati kojja wange yali DJ bamuyitanga Nyanzi kati nga mu luwummula nga omanyi nti twabanga extended family nti twabeeranga mu kitundu ng'ab'enganda bonna babeera omwo kati nga nze we mpumula holiday nga oluusi nindako ewate wakojja wange kati nga kojja wange ekiro aba agenda akola ki agenda nange ng'omwerekerako nga mwerekerako so kati passion like nakula already nze like okitegeera pero y'okubeera DJ yavaano mu buto olwakojja kati ngabe nayogera kweli interview akaba na Uganda baagala nnyo tegerera abantu nalaba interview eri gye nakola nali njogera past life yange kiki nayitamu okitegeera actually I was even so surprised nti whereby when najja mu camera nali sisaba buyambi wanantongo but I was so surprised to see how people were yapping nolaba omuntu ng'ayogera agagambo but it was my past life history njogera ku iskulamu bwange n'endongo ne muganda wange okitegeera because at the end of the day nalabye abantu era natuli abantu balina emitima emibi nolaba omuntu ng'ateekawo ekigambo naye ng'ekigambo kyateekawo akulaga ayagala still obeere ku different roads okitegeera olabe nga temukwatagana na muganda awo nti ateekawo ebintu ebiri offensive okitegeera nate nze we nali nvayo mu kamera nanjogera ku past life yange anti omuntu ajja kujja yeebuuze bino okujja mu kamera olwaki tewamutuukirira oba olaga walina obulumi mu mutima Carol tawaamu that is the fact because tampangamu ebyadda Carol tampangamu because we have met very many times so the only easiest way how I can communicate with my sister those ku social media naye mukubira essimu tasobola kunkwata bategeera nti yenza sokugamba swedi kankuddi womukubira ku yiyo gy'amanyi takwata okubira ku ndala n'omwanze soko ine mundi busy because I've met with her nange simanyi nche nalingezaako kuba nga alowooza bintu bye ebya WhatsApp group ate nga yanzija namu ever since that it has even taken years I don't know why and I attendinga Carol Gulaba no we have met very many times surprising n'abayimbi abambuuziza because nze ndi under UNMF like ekibiina ky'aba DJ kyenvaamu kiri under federation ate I'm a delegate Carol is a delegate so we could meet mu meetings okitegeera mwenna muli awo like omaye omuntu katulaba nze nganza yotso okwesanga kangambe katsazi no twemanyi masembe naye wali nga tumanyi ontunulyanga omuntu alakola ki like we don't even share any background naye tuba twerabyeko ne tunyumyamu basobola kuyitako okitegeera naye muganda wange oyo tawaamu nze kinjagala ogamba but I'm not talking this in bad blood okitegeera because nze kyemanyi sina kibi kinakira ku makya nenkola ki enjogera because me I was just addressing okitegeera nakatira kyendiko wano kyenebuuza wagwana teze ni muganda we because saa zino olaba level gyendiko I would say because this is a fact of life saa zino mu music industry level gyendike eyobwa DJ kyekiseera Carol twandibadde nga we are moving together okitegeera tisinga nga mumanyi muganda wange
Tinga yatadde project empya era banaye abali nakola video nengamba banaye abantu abamu abanvumo bamuli majege bamuliki gwe okunvuma gwe kalo sikyayagala tekimugattako gwe okuvuma nze naye ate bw'okwata oluyimba lwe n'olutulamu sound n'ojongerayo n'okola challenge okitegeera ekyo kalo kyasinga okufunamu ng'okusinga gwe kyokola n'ekirala kino oli muganda wange because you have seen very many people osooka enkya ku makya gwe n'oveeyi n'oyogera logo kati boona nsanga nga ntudde naye nga tuli wayi ne bamaama ne mugonjola ensonga what will happen kale ono wamusaba emirundi emeka okubeera DJ we baba ebyo byaliwo wali mu kusooka nga okyali awo ne mu senior 6 vacation yawe nga omanyi ebyemirimu bibula owulira endongo ojagala ng'atola osobola okutambula ne muganda jasi nga obimanyi ate ebiseera muganda wange yali awotodde nga watabu nyonyonyo gwe you don't know kitegeeza naye ng'ate mu kaseera ak'okunoonyezaamu emirimu nga naye woomwetaagi webali nnyo teyampaamu that is the fact ng'akuwa nsonga ki sigimanyi nange anti nga bw'okyebuuza ekyo naye ate ng'olaba kankubuli olaba gweobeera omugagga nga ne muganda omugagga kirungi nnyo obugagga okuba muki mu family ate ekyo kirungi nnyo oba okategeeraako lwakubanga abantu tugenda ne twerimba n'obulamu bw'ensi eno look me am a man let me tell you family is family at the end of the day ekituufu because I'll give you an example olaba nze wenfiira wano yes bakyali bange balumwa bagenda ne baziika n'essaawa y'okuziika okwo abamu baba bapakukalinya amamotoka kolaki kudda city naye abooluganda ebiseera ebisinga be basula nawo ne bamanyi naku nga 2 oba 3 banoonya abaana bo okitegedde kitegeeza ki nti ate kino kibe ekyakuyigirako nze I'm saying this because nze njogera amazima me I don't fake around era nze wonyiize amasembe nkugamba nti bro you did what wakoze kino nti sometimes buno obulamu bw'ensi butulimba nnyo okitegeera muganda wange family however much yes mu family mubamu era abantu ababi nti oluusi osobola obbeewala naye ate at the end of the day obulamu bw'ensi mutukola ki otambulira okitegeera nti nze tuba musaayi okitegedde tuba musaayi nze sawa zino njagala nnyo mbeere sawa zino nga ndi ne muganda wange badije banaawo tukoze tutya okitegeera ngategeka ekivulu kyange n'ekivulu kyange ku Sunday 11 May wamukubirako ekireka ku Pulnest wulira ate era nkugambye we nkuba takwata nze olaba ne ku 31st kati no nze natya nnyo mwana simanyi oba Caron kina kinamukola I don't know 31st we shared the same stage nga tuyinyira guno omwaga ngali ku stage nga gwokuba nga nze akuba bwenti kubazi one drop ne Judas nga ali awo okitegeera naye yadde n'okugamba nti oba muzeeyo ogamba otya muto wange omwaka omulungi nkufuna okitegeera bro teyatawaana wadde tebiriyo ebyo simanyi mwana naye ate olaba nze because nze if it's all about background and our family life because nze kimanyi kinene mwekalo gwe mulabaawo simuyisaamu maaso gwe mulaba ku stage nze nantongo gwe ndaba obukyala mwe mulaba mulala naye nkola ki ndaba mulala naye kale mu bulamu bw'ensi ogamba that is kakize star that is star life ebayo emintu bitasobola kukola ki naye ate ni muganda okategedde ensonga enkulu ate nze ni mutoowo okitegeera gwalina okulaga nze kkubo ki nogaa kati wokwata wano ogguka nemba nakunyiza kale nze goli mukulu wange yinza obba nakunyiza mu butakola ki wotuulawo ewaka n'ofumiitirizaamu wooti tojjukirayo kintu kyonna kyakalo sijjukira kubanga nze kati nkubuulira even I don't remember how I got into the WhatsApp group because I've taken actually sometimes karo yokumulaba mulaba ku social media benadamu mulaba bintu bya federation bena meetingira kufuna ne business emu gye twali tukola nga tuno mimi gwe tugenda signing mukwano gwe era nawe na meeting kati hewa ne moment nayo yali ya kisiru because twatula anyway however much it was business
Nina nga muganda walaga takutegeera. Wadde okugambako blood storage. Bro, you don't know. Nenga twali ku round table west. Obulamu bwa Karo bwonna bwatambuddemu nga afulumya ennyimba. Ye yali akubiddeko ku simu n'agamba bro kapushinge kano. Tekibangawo naye Judas atera okunkonako. Mukyo kya muganda wo? Judas atera okunkonako. Ate era nga nange nga bwe mmanyi nti of course oli muganda naye kale n'aba tayamba nze. Omanya ayinza oyamba baganda bange oba mama wange. Kale family yo inzo bayi yabayamba. Naye naye sikyo. Muli myaka emeka nga temwenyeka? I think tulinga myaka nga 7 oba 8. Wakati mwesangayo? Twesanga enzijikirayo twali tulina okwesangayo. I didn't show up. Actually Karo wakomeddewo mu family wano yali alina ekivulu. Yali alina ekivulu ne baganda abamu we bamulabako awo. Ne mama yaŋŋamba lwe yasooka okufuna essimu ye nga amuyita abeerewo ku kivulu. Olinga alaga mbu Karo obwa serebu bwamusinga amaanyi n'asooka yeesonyiwa family. Si kye ŋŋamba. Anti gw'oŋŋambye gwe oba okirabamu eyo perspective. Oyakolera ekivulu yajja anoonye ku family. Naye ng'amazeewo emyaka egiwera 5 ng'ali mu ndongo ayimba. Family eyo teyagigira. Kugambye ekituufu kiri nti Karo tawaamu. That is the fact. And let me tell you, in life you never fight reality. Ekituufu. Ekitegeera. Ayinza ayogera era nze mwana abafaanyi be bayinza akozesa ekigambo ekibi naye bantu bakyamunyuka nkube mwana ku nsi eno era ndabye abantu kibi nnyo. Let me tell you, if you have a friend that will never tell you that what you're doing is not right, that is your first worst enemy in life if you're talking about success and progress. Kadem sijja kaddamu kategedde. Emikwano gino egya Karo giganye mubuulira ekituufu zijja kugwe gikuvuma. Anti nalaba nga naba what they are doing is never right. Because naba it is a living example. Twaleko ku baana abasuutasuuta omuyimbi omu katulaba enkomekereza ye. Omuyimbi agenda akuba abantu akola ki ngeno bawaga buki so tulabyeko wa enkomekera yaabwe kisegeera. Naye abantu bategeera bw'olaba akantu ng'ako nti muto wange sakikola nti actually it was my target. Just naye njogera gyenvudde wange kisegeera. Bwe balaba akantu ng'ako nga ka linking kye balina n'okukola mu butegeevu ne management. By the way, Karo, give a phone call. Muganda waffe kiki buzibu ki kisegeera. Ne mwene embeera tewali yakubira. Eri basita nnyo bakikola. Ne manager kuba ngeye manager muogera naga wayi akayimba akapya kafulumya. Anti era manager ababayimbi bamanyi engeri batukozesaamu. Batukozesa balinawo bupya. Ekitegeera. Naye embeera eyo teyakuba. Teyakuba ate nsi kyenze si kyenjagala ekyo. Kale nze kyenjagala kale bino byabaddewo. Kyenze kyenjagala kubanga nkwatagana nani ne muganda wo. Kikozi ngazi ndaba sina kibi. Ekitegeera. Ate sina kibi kye mwagaliza. Nkufuna. Lwansonga nze siri bubi bro. Era ndaba omuntu ali obubi akola ki? Alabika. Ekitegeera. Era ne bafanya ade bagiragira banayize saba sente za Karo. Siri bubi. Siri bubi. Mbu wajjongedde omuyimbi waabwe. Onoonya kumuyitirako onoonya linnya. Noonya linnya. Bwe ade noonya linnya. Byonna byenjoga tebabiwulidde. Noonya kale kituufu nabiwulidde n'ababyogedde. Naye bro bwe noonya linnya Karo si omuyimbi gwe nnoonyerako erinnya. Like I'm being sincere. Gotcha. I'm being sincere. Because on 100%, if you can relate a past like sawa zineno rate here mu music industry, if it is 100%, sichiwanti akona 70%. Sawa zino. Sizigamba luli, but sawa zino. Wanu mkasera kwa we are being factual. You say go government noonya linnya. Nina ba DJ banje at least ya nina ba DJ abakubyeyo
mu industry Uganda so kutula mu kamera n'envuma Suna Beni abantu ne bampa matu n'envuma DJ Shiro ba DJ Nimrod then why would I learn kitegeera kiriyo nze si neetaaga ekyo oba bika Kivulu sibika Kivulu oyo nakali manyi kati emboozi nyingi lero mala emboozi nyingi kale wale ekintu natula wansi ne kinumamu awo nina ekivulu kyange ningamba yi mwana nganda wange ono kale singa yampaddemuko kino ekya 11 ekyo 11 okitegeera nenema kukuwa sente ziwa bayimbi balala nenkola ki nenziwa muganda ne tumanya nti sente zisigadde muki family okitegeera ala nogenda okunoonya abantu abebbali nembawase nembagamba muje tutambule ffenna mulune olugendo lwange okitegeera neera ng'ebyo byonna byonna nkimanyi bona akwata akasimu tebajja kuwaamu kitegeeza naye kennyini waganya okufayo ogamba owa engeri gyentegese Ekivulu kansooke nnoonye ku muganda wange agabuganyi ebyo nabinoonya dda nenkubira Judasi nga nkyali night host ebyo ebiseera ng'omukubira naye ogenda olaba naye awanvuya buwanvuya maye bamaneja abo beejaka nnyo ogaakalirawo ono bampise mudomo ogamba enewe aizulu yes n'ensonga zino waliziisizza family nojja wala kiri ewaka ebisooka biggwera ewaka ebiki bino by'okujja n'oyogera mu kamera n'okola kikalo biki ntajja kujja agambe n'engeri gye bali ba Luganda lwaki teyagenze wa mukadde namwe mukadde itakalo tutuule kali kankubuuze nze yeeyise mu interview yo sigwe yampise bulungi kati kyotegeeza kululi we wavuddeyo okwogera no ne kululi olyetegeera nga ombuuziza nzija nti okujoininga endongo nayogera na kintu kitono nyo neŋŋambe tuveeyo because actually my attention was not to that just kwogeramu wali kapaati nti nina kyenali nsuubira muntu n'atakimpa neneyongerayo okitegeera I had to work so hard okugira okitegeera I did not sit in a camera because if you go and look at the whole interview if you go and look the whole interview has totally nothing to do with her but it's all rotates about my musical journey lwaki balonzeemu ekyo kyokka mu interview yali empamba kati kibakooli nanyini YouTube nga naawe temanyi naye kati nga tutudde wano jja salamu gulabe ebinakolera ki nze ebyange sisalamu mubaamu erabyo salamu kati kyogamba wenzijano nenvuma omukulembeze w'eggwanga jjukira bo baba batwala naye bakutwaliramu era nkuba disclaimer nga drone baba bazireeta bigambo byona omukulu anti biba bigambo naye gwe abampadde platform okitegedde so kitegeeza ate nange gyokivaamu gwe abampadde platform ate n'ogenda n'okiguza ensi n'okiraga ensi kati ate nnyinza obutanenya nnyo oli eyakkolako olw'ensonga tukola programu ne wabaawo bano abaana ba TikTok biki bye batemamu ka kiripu ye kaawulira kayagala n'atambuza naye naye kirungi kati gwe wandibitegedde ddi nabadde sibimanyi kati saba wamawulire era nali simanyi nakumanya mbu muli ba Luganda but kati can you imagine for all those time jukira nze nina n'ekyo kumpewo by the way ate I work for one of the best TV stations in Uganda lwaki for all those years I've been on station nedda sibyogerako that means to me to my side tebyali okitegeera just nayogerako buki bwogezi naye nga omanyi abanauganda nti some of us man we don't like we focus on the negative sides we don't look at positivity ever tulaba wano ntigira tesavayo kubadde moyo mwana alaali baga wamukuba kale nemba namukuba kayitamu but me my emphasis was not on that wajjanga bakubuza janeyo nenjogera okitegeera because nze siri muyimbi mwana nti mbeere awo nti oba noonya position ye muki siri mukazi nti mbeere awo noonya okitegeera however much ndi DJ ate ni muganda we nti kale tusobola obba nga tulina what we share in common is music business okitegeera nate you cannot look anywhere
sinti bagamba nti ntunulidde nti oba bugagga bwenno okitegeera nzira n'okwesanga ali mugagga nnyo okukola ki okitegeera but I don't know how Ugandans look at certain things omuntu n'atuulaawo man actually I was even so disappointed naliyo ngamba sigale yankalira ababantu kyokula banabamu ze saba waamu okitegeera agambe nano bano. But I know that the real people that be bantu abatya amazima bro, they will never want to hear factual things, reality. Ekitegeera be bantu abakyawa bo baba baagala otulaawo oyogere kibawulya kibagala goyogere ekibasanyusa webale nnyo but of which man ensi wotula wansi ensi titambula bwekyo okitegeera ate ensi egonera nnyo abantu ab'amazima because gwe n'otulaawo no faking abulamu bwonna bonna reality still you have there's a time you have to pay back for all those n'obuuza mukama naye waawe nasobya waawe na bitegeera mwana kati nze because kituufu era ffe twakulira mu family engagga naweeva nze mama wange mwebaza nze mama wange yali atunda hoteli okitegeera but she's this kind of a mom yeefiirizanga omwana wakole ki abeere obulungi okitegeera so byebyo taliyo nnyo kintu naze mwana ngamba kati era naye Masembe interview wangamba nti so ebiwagwa niwagani nagane kati Masembe kyogamba kuba kati saawa zino nze ndaba nga atedde muzamu waddemu okategeera bino yonna ebibaddewo ng'ovumibwa ng'okola ki olimba simanyi biki ng'obadde obiwulira oyo alimba anoonya amasannyalaze simanyi anoonya ki tebikukosezaamu tebina ebinkoseza wa mbuuza ggwe tebina kubanga nze ndi DJ nkuba ndongo okitegeera abagamba alimba be bansasula amabbala gye nkolera okitegeera kati tekinayo kisobola kunkozeseza okitegeera because look this Uganda looks to be a small country but it is a big country. You see if you look at the comment sections eri abagamba is supposed to do this okitegeera eri abagamba nti mulamu ensi tulina naffe baganda baffe batukolawo but you understand tekitegeeza nti kale bo bali we babanga banvuma bana abalala tebakola ki tebategeera ki kyenayogera because fena era nze sisitira nnyo kulwaki saaba waamu nabaabo because manyi ntegeera aba twabeeranga mu kibiina omusomesa n'asomesa ekintu buli omu ategeera lulwe era interview eyo kyali buli omu yagitegeera lulwe that's why I even don't blame them but mbabuulira kino kye nali njogera kyekino oli yambuuza nga nina kubeera nga nabeera nti alimanyi mwagala nnimbe life yo gye editingemukko ate awo mba sirinze okitegeera nze olaba bro bonyiiza nze tekindiiko okusanga mba ngamba ngoze okumbuuzaako ne nkugamba blood sikuliyo tombongako wanyiiza ate nkubulira n'ensonga ki lwaki okitegedde ng'oli open ndi open no need because man it's like kibi nnyo okuba n'olina ekintu ku mutima n'okiterekera ebbanga omuntu usonga oyinza nemba okiterekedde ebbanga nga ne gwokiinako tamanyi nti oba okola ki bw'oba omwinako obusungu okitegeera kati sometimes if you bokyogera it is how you feel revealed nomanya nti kale omuntu n'aba takuzeemu naye obubaka akoze ki abufunye ate si mububi ekitegeera tobalama abazungu abo batusingira wala okitegeera because a white man is always open kyekitulema abaddugavu era nti ffe tulimu enkwe ne fitina ate omuntu w'enkwekwe kaabo babeera awo olusi baba so emotional bakolakola obuntuntu flat mu mboozi yonna yonna oyogera nnyo ekigambo maama taata ye nga siwulira mu kamwako balaba mwana era mama wange nkwagala nnyo simanyi taata gyali by the way tewakula naye bataata abo tebawaamu mwana taata wange kimanyi taata kyemanyi interview ogirawa naye newomukonako akasimu Eva yaba tayinaamu taata aye Eva okitegedde Eva yaba tayinaamu okitegera nina mukwano gwange waliwo omulenzi yamuzaalamu buli bamukubira esimu amugaa nkyayiiya wano gwe kyolina omumanya
sikyogera mubi tata wange mwagala kitegeera kale mbuto teyampa nali nsubira mu bukulu akole ki alikuwa nti bwe kiganya alikola ki anakuyamba naye ebyo byamenaki byagana naye ate maama wange abadde ngaawe era banaye twagala nnyo bamaama baffe buli yenna yakula ne maama yasinga okuyiwawo omubiri maama wange mwagala nnyo ate ffe yatuzaala abaana babiri bannamunigina mwagala nnyo taata wadde ka school fees wagwana wamanya abayaaye naawe bimanyi naawe oli musajja batunyiizanga era ne twekyangamu mwagala muzeeyi wange naye tawaamu naye ng'omuwaamu essaawa zino nze muwaamu because wamanyi anytime esimu era agiyisaamu mugamba kale tata wange naye ate nga gwe so ezikuba nze yitawaamu abazayi abasajja bego basanyusa eva ziba zakavaawo kuba mutime mumiga zakakola ki yakazisaasaanya wano ewalala naye maama yagamba mwana wange kale waba talinaga kale bw'oba osaba 10,000 nkutereddeko 2 oba osabye mutwalo kankuwa 5 mutabani 5 ezo sooka weeyiyaawo sirinaamu ekali akagamba maama ye maama tomanyi maama ye maama olaba ofuna obuzibu n'okubirako maama akimanyi olina abaana n'omukazi nagamba mwana wange obakomawe waka obeereko wano kituufu segede naani muzeeyi agamba toba n'ensi iriba mwana wange oyagala kuba otya kati okoma weno okola ki okitegeera but maama yagamba mutabani komawo tutetenkanyize wano taata akugamba naye gwe odda kukola ki tobagomanyi ffe engeri gye twatoba mwagalanya ate namufaanana nnyo muzeeyi muzeeyi wange mwagalanya naye tawa muzeeyi tuwemuko nerakubanga atuzaala bangi omyayo oyo kati bwe buzibu naye ate nedda kubanga kale mwali badde obuzibu naye ate bw'obuuzaako n'oli omulaga mwana nange muzeeyi simulayo baggwa kuwaamu naye muzeeyi kubanga nemmanyi kati atunula n'agamba naye kati oyo alinamu ekyebiri oyo yakoze naye kati oli engeri gy'atalinaamu kanfooli naye ate bw'oba oŋŋamba bw'obuuzaako ku mulano gwawe waayi muzeeyi yakuwaddemu mbalimanyi ate gwakuwa bakubanga kimanyi kati takyabikola nnyo manyi muzeeyi wange yali nnyo omuntu waawano omusajja musiraamu haji swaba swaba nnyo kati ate obimanyi ensonga zino eno sente zikola ki ezigenda eziba mpitirivu so oluusi tezibaawo nkufuna naye ez'essanyu lizo zikola ki zo tukupa emmere zibaawo igwe nga bwe wavuddeyo okukkuluma ku muganda wo naye si kukkuluma lasita kale gwe mu kuvaayo okwogera amazima muganda wo teyakuwaamu awo nange wenkubuuliza gwe baganda bo bawaamu nnyo nno ddala n'amaanyi nnyo nno ddala bano be walina bawaamu baganda bange nakubanga ate muffe tulina mukulu waffe bamuyita Richard oyo mwagala nnyo afubye nnyo tutabaganya nkufuna afubye nnyo ate ffenna abaganda be tuyitiddeko mu mikono ze Richard ye mukulu waffe ffenna mukulu wa Carol maama y'omu naye Richard afubye nnyo ffenna era nzikya n'emabega we nasembako ogenda omulabako yambuuza simanyi eyo gy'oli mukulu w'omulabako nangamba nakola ne ku kivulu nali okukivulu kya muganda wo nga saakola ki era ibadde ngenda okubuuliza nga saakulaba ku kivulu gwe yali badde wali ku stage nga gwe obikuba baba ng'oyitawa muganda wange kamwagalize ng'oyita yasho nagiranga nga kusetasi yange ag'okulanga kyanjawulo gwe baakuwaamu ebambaamu abayimbi bagaba wano extra wagifuna baba simanyi naye nga njiggyewa extra gweoba olaba kampi ku muto wange kikwekwe tukweyimusa bwelaba nga nakubeera wali genda kubeerako wali kufuka peregesi aba baperegesi babuzibu ale bampemu bu extra nekisooka aba ne manager namukubiranga ku bunaiti bwange ampemu omuyimbi akuyitirewo kasente akasamusamu ebiriyo tudde ku life muba osti b'amabaalamu
mwaba kyasinze okutembeeta bannyinaffe abo Obagira. Kuba oli ajja akimanyi mbu kati tebo gundi alinamu tebo gundi alinamu gwo gamwa nnyinaffe awo genda wa oguggwa. Kati ate nze siripi. Bannannyini mabaala ddala ba night. Ebyo nawulira MC Cuts alina gwagamba abikola. Kati ate nze ebyo nnyo mabala ga uptown. Ate nze basically ninnya eno downtown. Biri nnyo mu downtown, sorry mu uptown. Nawo manyi abantu ba downtown okwata abami miliyoni emu agiteeke mwana muwala kiba kizibu. Bana bayi wansi. Toyogedde nnene. Kiba kizibu mpozi nga yazikubye yavudde eri mwanyize Masaka nga yategudde ekifuluusi najja naye ate jjukira nabo bazikubamu baagala beeno. Abaagala ayingire ekkololo. Ate agala beeno abeeno atabalabawo. Tebawaamu nabo nga bazikutte bbooki. Ebiseera ebisinga abantu okukola ekivulu babeera n'ekigendererwa. Nagamba nze kino ekivulu nkikoze bwenti ne weeti. Gwe kikyo mulamwa ki? Ekivulu ekyo mulamwa manyi nze ndi musajja wa mazima. Naye kino ekinnuma mwana. Kiriwa? Era ensonga lwaki nakola ekivulu era nsaba if all goes well. Inshallah. Nga 11 Mei ogwokutaano. Kiba kitegeeza Sunday. Sunday zivomo. N'ekintu mama wange bwe ngendayo mulabako mama wange akyali muzigo. Siba ngamba mwana wange ofuna ddi ku ssente onzigye wano. Kitegeera. So ekintu ekyo mwana kimpisaawo birasita. Buli woogendayo maama agamba mutabani. Kimpisaawo nnyo mwana kubanga olaba mwana. Mama wange oyo rasita. Akubeereddewo nnyo. Nnyo mwana. Kale kimpisaawo bi okulaba kati gwe naawe osookundabaawo ndaba nnyirira. Ffe basita we fake life man. Gukunda bali ku DJ's box, I have to be fresh. But I sacrifice a lot. Naye nga oyinza okunsanga mpale sikola ki. Siwera. Kitegeera kati era ekivulu kyange ekyo mwana nagamba naye nsaba Mukama ku mutima kulo. Kitambule bulungi. Kitambule bulungi mama wange at least. Mwekusanyu ebyo ddala lyayagala. Kaakataka weekali. Ugambye. Ekali naawo. Kitegeeza target yonna. Lwaki osooka otandikeko ekimu kibeerewo. Otetenkanye. Mwana abavubuka batono ababeera neyo gundi. Agamba maama. Lwaki tikampune kyemuteerawo wali. Kati nolaba buli omu alina engeri gy'alabamu obulamu bw'ensi. Kubanga nze kunze ebyange nga nze byenjagala kati. Ndaba nabituukako bro. Emikwano emigagga ngiina abayimbi be nalinga ne goma have access to them. Kati nze essaawa zino abaana mbazadde. Kati nze ebyange biwedde kati baana na mama wange. Pozi ne muzeeyi. Atawaamu. Muzeeyi ye atawaamu. Sooka tumuzze ebbali. Maama. Bro. Kubanga nze mu wiiki ekitono ennyo nfuna essimu okuva mama wange emirundi ng'ejja. Mu wiiki? Mutabani kano kaganye. Ampita na bebi. Agamba bebi wange muzeeyi Sowedi. Kaganye. Nze ogusajja ogunene nga bundaba. So, era ekyo if all goes well mwana. Era ndivaayo ensi n'enjiraga ngamba. Mwebale nnyo okumpagira. Kino entafaali kirooto kyange kiikino. Kitegeera. Ekisinga. Ebyali byangu mu kukula wano ne maama. Bro, mwana ate waliwo ne story. Nzijukira waliwo omuganda wa maama yagobako maama. Twali tubeera wuwe. Nali ntegeera. Twali tubeera wuwe. Abaaba. Kati ne tufuna awo akazigo. Oba maama foomu yazijjawo zimanyi zino foomu. Kati ng'alina bye yayaliirangako awo nga tusobola ku foomu. Maama n'agenda n'atokosa obumere ku kyalo. Egese kawungeezi n'agenda ekireka. Waliwo ekireka wa paakingi emmotoka ezigenda Jinja Kawolo biki ng'atunda obuugi awo ne caayi. Asobole otetenkanya. Asobole otetenkanya.
Aliza kane kyanyamba nti nalinga mugezi kale mu byokusoma samumenyanga nnyo nga nsinga oluusi bampa basales. Basales. Era nga obimanyi. Banzijukira nasomanga mama wange ampa nusu 2 nga ze ntwala okusomera. Naye nga ate olina obitetenkanya olyeko breakfast esso ne ku lunch awo olyeko esso. Nusu 2 kati n'esoma we nasomeranga kwalinga kumpi n'ewaka bange. Ng'otambulawo. Ngenda oluusi nga lunch bwetuuka nga mama yenga talina sente zisasula emmere ey'okusomero oba obuugi kati ng'afumba emmere waka kati mba ndi awo nga bampita Soweto mama uli kusengenge andetedde emmere ndye kyobula mwana nze mama wange oyo nyanyo omusanyusa era bwembeera naye so tusanga nga tusinika amanyi ayinza olowooza ali ne muganda ekitegeera because bro kyofulaba nze omutima mama wange gwe yandaga era nze n'abaana bange njagala okubalage ne bakyali bange abasingira abamu bamanyi abantegeera bamanyi nti ni musajja alina omutima omulungi nkufuna however I'm so principled ekitegeera but bro nze akyasimanyi oba eri abantu abalina emitima emirungi ng'ogwange kitegeeza oli abagoba wamusonyiwa oli namusonyiwa ne kati nga wombuuzizza nti obulamu bwe twayitamu bingi no bro nze nga nakufudde wange nze naliko kawenja mwana naliko mafia street mafia downtown lasitalaba nono bingi nze nga natudde wansi era kyemanyi njafunayo omuwandiisi wa firimu ntule wansi mubuulirire gundi obulamu bwange bwonna ofuneyo temanyeyo mu maaso yasobola ofuna abantu naluzanyamu nakolamu story because bro okitegeera because man me have mpise mu bingi just lwambeere waka naye ate nga ne mama si yandibadde akola ki naye nga mama tajagala ekitegeera ate nina n'ebimu bye nakola nga mukadde takola ki amanyi naye nze okusobola okukola ki okubeerawo okitegeera era nze embeera nyeeyo nina engeri nze ango kati obulamu bw'ensi gye mbulabamu kyobula abantu yalivayo n'abyenyumiriza kyemanyi era namwe mujja tuka mutegeka kuniza aveeyo one time abeeko kyayogera yadde akyasirisi naye jikiramu bannamawulire tebabeewala tujja mumusanga mu kasonda kyali nno wa shuga akyaliwe kyakabi lwakuba tewange bakyali abo tebatugamba mazima ye lwaki kiba kiti abantu bano abatwetoolodde namwe abo ali nga ali ku laga kabinika naye nga naye kituufu akimanyi naye nga naye ayiwawo omubiri those are not the friends we need bayo mu kamera mba nayekeza Soweto ngamba nti wayekeza wakoze boti ne boti jangu nkubuulirire sigwe kumanya kyamu kye nakoze ng'okimanyi kigenda novayo I don't need those friends emikwano gino gituwaga nnyo ate abamu batuwaga nnyo nga balina kye batwagalako bwe tugwa nga likyaliwo era ng'obawulirira mu sitole endala ng'oggyeko ankoli kuba ankoli ly'eddaala lyo ery'okuba ekyuma okukwatako n'otitenkanya wewayingira mu nsi muno okutetenkanya okuyiiyayiiya waliwo DJ neyaga jangu bangi waliwo kyali wange omuyita Fada omuyita DJ Malik musajja yali awo wabigambo bitono Malik kati Malik yanjigiriza ebintu ebimu nakubanga nti ye musajja mukakkamu sinze kale ninamu eddalu am stubborn naye musajja mukakkamu so yanjigiriza nandaga abantu abapya omusajja omulala bamuyita Spinman banyambayambako awo nfunye connections I've met very many people ne mu kivulu kyange wano n'omusajja ambeereddewo ennyo DJ Nimrod oyo mwanyo respect nimu waffe musajja kankube nga nze n'ebintu byenjize mu bulamu bw'ensi abantu abamu tubalabira eri wala nolowooza nti abantu abo balina obuzibu but bwe bakuwa chance n'oba penetrating okutuuka into their circles that's when you realize that those people are very good those people are very good and there's another thing is what they call respect nti eri abantu nga mba omulamu bw'ensi okukolera ekintu
akantu kamu katono nnyo ke baagala bakayita respect. Ofuna. Okitegeera ngako kabawa mu biti byabwe buli kimu kigenda kugondera. Bronze show yange jane yange mu show yange eno buli office gye ngenzeemu just because of respect. Buli kimu kibale kikola ki kitambula straight. Okitegeera nade jukira ffe according mu music ya mayantu baba amasape. Okitegeera tetuwaamu naffe nkufuna naye ku bantu kala abatono benyize nabo. It is just because ngabamu ngandaba si tetuli nnyo bakyali ne just olw'ekitiibwa nga nange kyeni nga wetwesanganga nabagamba nga nti blood. Okitegeera ni mwono ye yakuwaamu ni mwoyo nno mu kusooka oba ndaba nagirayo ne ku gundi ku status ye oba buli lunaku president oyo anti president wange wa United DJs Association Uganda isanda UNM Federation. Ne federation yeyo nno lwakubanga mwana na Uganda tuyina ebizibu bro, and ekizibu is called but understanding. Kano kankayiseo olaba federation yeyo omuntu watula wansi natagenda just because of bandwagon natula wansi n'agamba netwalayo nakuba mutoki n'abasajja n'abakeneka abo n'abalaba buli kimu ekintu kyabe nga bwe kitambula nga jewo biri nti bla bla yusimaya government wagwan gwe nga biro bitadde ebbali nze ni muvubuka nange neetaaga enkyukakyuka naye ate bw'otuuka wali boy mu federation nalaba bakenzo ebintu byabwe emitendera gyabyo olaba nti there is green light what ahead nkufuna okitegeera naye osanga omuniga tagendanga nayo tawangamu na kufaayo kutula wansi kala awulirizeemu ategeera abasajja kiki bagamba just waba yawulira oli rasita yabizaalawo nti kyaliwe naye akola ki azaala weraawo kati era nze ekyo nze nakyejjamu bro nze n'aba DJ nge baŋŋamba nti oyo DJ wakabi nze kyenkola nasooka kugira nti bamunzalawe sooka kutuukako wuwe osooka otegeera embeera abikola atya okitegeera semena mwe mwekuba enkokola Allahu akbar baba wo enkokola mche mu nsi yonna enkokola ziri buli wamu kwamba ari mahimwe ba DJ oba night yo gujja n'okuba ba sawa zo 3 n'ogenda omulala n'ayingirawo ewammwe teri nnyo nkokola nge ene walala baba ensi n'abaniga tebawaamu but what matters and how are you going to fight bino biwanyi otya kubanga nze ondaba bro enkuzula nti onkuba bino bonkuba ekintu kino n'ekiwulya nga kinyize ku mutima kozesa nnyo magezi okulaba nti how can I overcome it kati naddala mu bintu by'emirimu bwe biba bya mirimu nze bwe nkimanya nti tonjagala sikuteekako mbeera gonoonya ngeri ki gy'obeera mu layini yo naye n'omulekera mu layini ye bompinga sikupinga because bro nze ndabyeko omuntu asoba nga afuna emitwalo 2 ku mulimu nga yalaba nga afuna akakadde n'akukola ekintu eky'amaanyi ku lwegyo emitwalo 2 era nze bwe mmanya nti wantu ndiwo akaseera kawanvu nga tonjagala I fight so hard obutakuleetera kuteeka mu kutuuka kweri mbeera ekola ate kyamaanyi kusingako ekyo kyondazeeko okitegeera tosobola kera kumakya nga ompulira nga nkugere nebwonsanga mu DJ's box I give a good smile okitegeera just I try nfuba nnyo engeri y'okukukwana nkakozesa olulimi olwo because man like omuliro bakita batya mu Uganda there is that saying bugubugu simuliro bugubugu simuliro akwata empola akolaki atuuka wala nze nkwata mpola osobola otuuka ewala eri otuuka ewala nga tumaliriza sho okuyingira sente mmeka sho okuyingira emitwalo 2 ebe emitwalo 35 wa kunesireka bana yalaba interview eno ng'ogenda kumpagirako nyamba okeereko sabe busabi kubanga tuyinza okugalawo obudde bukyali kubanga kifo kijjula tiketi zezimu kubanga kati nakuba obutabo 2 bwaweddewo
wasigaddeyo kamu kiza kamu ka ku mulyango. Mashallah. Kati yakeerako tebo noza tebo nkyabuzaamu tebo nga 7. Mami anajja? Mami ye tanyumirwa nnyo bikeesa naye ate anyumya nnyo kabbiya ke. Era ye yaŋŋamba nze nabeera waka kabbiya kange naye muto we yajja kujja ajja kuŋŋamba amanyi muto wange mukadde namulekera muto wange. Namugamba amanyi she's a single mother. Ati nalaba nga okumuwa abakozi abeere nabo manya abakozi. So nenga muto wange sijja kujja waka. Era nemba ntambudde naye nga tugenze manyi naye namulaba yali asoma busawo naali nayingira ebidongo. Naye era we mama muwaddemu nga ntambudde naye ngamba ddayo paka waka obeere nani ne mukadde. Ekitegeeza mukadde ye alinde ku Mmande nga bamulaga ku buvidiyo mukadde. Naye alina obubaka bwe yawa abantu era bajja bulaba ku screen. Nga beebaza owagira waawa gwe tomanyi mwana tomanyi era nze kyobeera naatuse ne nkugamba nze kati Mukama ebintu bye musaba bibiri kumpa obusobozi kulabirira mukadde n'abaana bange kuba sisuubira nti nze siyaga nnyo baana nabe nina bangi kati njagala abo nfube obbawabirira ne mukyala wange kamuteekemu kubanga mwagala be bantu beekolerera omukyala maama n'abaana. Nzibu Katonda binali njagala nabifuna. Kwanze saabbeera awo ne mbulamu oba omutwalo. Kyo kibalibwa Mukama. Naye ng'ate maama ye kisoboka. Anti nakati tekisoboka ku maama kubanga gwe gubula. Ngamba ye maama kisobolera wadde embwa kubira era guba gusoose ne gubula ntabani. Naye ate gwe oyinza omalako wiiki ate nagwo ogawe waaye mutwalo leero gubuze. Ekiseera neguba gubuze nina bakyali bange ku lo kati nga Kimura producer Kimura Kimura talina tabu waliwo kyali omamita DJ Mickey tulina record label bagita Media tukwasaganya ebintu eyo tunabima ba DJ managing abayimbi ne ba DJ as well. Managingako nze abaana n'abayimbi bayitako okusiima bakola batya bakola batya Bent Boys baddawa gye bali eyo kati nga omanyi hii bafuddukako nga omanyi hii nange hiti nga yaze mu family gwe tomanyi anti ekyankalanya buli kimwe baaka abakongoka n'abasigala okulaluka kuba kunja. Allahu akbar abagana bangawe twakubira wana wancha baruka nga bawulira basha kuchipuru kwe bali kwe bali asawa zino like the differences were sorted naye ruli bro ngokubaga amanti Masembe abeetaaga mu kamera ina interview iyo Masembe nawo atunoonya je waka naawe yayimba wana wancha nga wabekako ne kano yakuba iti yayimba oyo ajja atunoonya je wana wancha kale nga omanyira abo kale nga omanyi lwaki I wasn't so much judgment ate bali nabo bakyali bange bayita abaganda bange because tuvudde wala bro ne mulekero tukubira ennyimba z'aba Nigeria zokka mu mabaala sinze bw'ogamba amada kuba ennyimba z'aba Nigeria I'm so patriotic njala nnyo music wa one era nze nsiba ngamba olaba ne differences ezaaliwo nga ba DJ bajonkera nko 10 nga bagamba balekerawo ozannya ennyimba ze n'abagamba facing reality kikyamu kye yakoze ovuma naye botandika okutogera bano abaana abato abafe abawana kikyamu ze omuyimbi omu twalina WhatsApp group mu covid awo bigaffe yalaza atuyitamu covid yali nene era ni mu road oyo yababeererawo nnyo okubaswaggulira yabba naye president onasonyiwa kaisembuishi nawuyambu nekyali wange lukuyanga batisa kulitalaba kwetonda kirungi yatuusako ku kiwagu ekituufu naye ekiwagu lwakiri bwekiba naina obeera gwe naye nembeera nze ettooka osooka n'owagulako ebiwagu ebimu
Okitegera reality is man omuyimbi ate nga bali batuufu omuyi omu yakola statement agamba mwana mbadde nga mukuba ba Wizkid mukube ba Wizkid babawe eki ali oba ng'otegeera nnyo era nze ngamba nnyo omwana ba DJ bw'oba oyagala okufa obwavu mba ku ndongo y'Abannayuganda naye oba oyagala okufunamu ssente nze brosho yange abayimbi abampadde drop tumanyi nakumanya sibadde yadde n'ekikumi abagenda n'abajja okuyimba butereevu naye nga baze kumbeererawo okitegeera sibadde yadde n'ekikumi naye nange bampaddemu nfune embeerewo tuukirize ekirooto kyange ngyasanyusaani mukadde okitegedde kati DJ ali eyo nga nonetekamu because mani abantu basobagana cumi waaba baba yavuma kale sometimes we need to understand star life ate nabaabo bakozesa bingi olusi obuwalagi bubaako kuki ku mutwe naye waba avuddeyo naga abaganda bange mu nsonyiwa kati gwe gwani alasonyiwa mbusimambo kandiriti ng'endongo yanko cumi era nze abamu nababuuza nga twaze mu mazima mu reality ffe ba DJ ffe abakola oluyimba lwagwo okutegobba okitegedde kati lwaki tuba twerimba okitegedde abantu basobagana omuntu aba asobezza nagamba nsonyiwa owuliriza nga nayabe Kapeke yavumye Triza n'ekigambo kyamuvumye ku show yaabwe ne bane Kapeke naye okitegera naye mbangambye mbu Kapeke yeetondedde ani Trizi kati gwe gwani alemezaamu mo Kapeke kange n'ensimangi w'ennyimba ze ojafa obwavu Kapeke Trizi abeerera jjajamu nga Trizi nsonyiwa muganda naye nkwaddeyo obushongo obwa busatu afune miyonze nga 15 gwe nga wazidiritinga kyokka oli gwe baavuma omadde busho busatu afunye miyonze 15 gw'olyawo olindira mitwalo 5 10 ogende mu disco gambe people make some noise akwetaaga akusangawa anoonye ku TikTok ne ku WhatsApp enamba TikTok tenanyamba naawe akwetaaza kubira akasimu akebe ku TikTok yange TikTok eyo mwana kale kyenyambi nti obubaka oluusi bwe mba njagala abantu babufuna naye bino musima TikTok esasula TikTok ekolaki sinagifunamu pozi nga simanyi nenze sinagifunamu tolina kyewafunye mu TikTok just kyenyambye kuguza nsi ati wange ekitegeera ekyo ekinkoledde because bro nga sikwewaana me I'm what they call a complete DJ talking about a DJ because me I'm very versatile kola bingi nnyo olaba nze nga natudde ku decks ezo and people will witness that on 11th May I'm a Ugandan but I don't suit to be in Uganda here nina banga USA nga waka mukolereyo nga abatukake tokipise nnyo bwe kiri gwe tonaba even gw'okundabako obulabi ekitegeera mu bantu nga 10 alabi ate nga by the way ezo kati nina nabambukinza ab'ejjinja oba ntiisa bamaze okubira abakyali bange ngaaba okutuukako ngaaba nenga gwateekawo eyo oba no just abantu ndowooza siakantiisanya abantu to have that direct access ate of which nze ndi freestyler okitegeera naye nkyebaliza mukama alhamdulillah mwana n'abantu mwana antu banjagadde that is a fact because man there are very many people that are so creative naye okutula wansi man n'okola akantu abantu ne bakaagala ensi n'ekaagala si kyangu bro era nze nibaza mukama naawe abantu bakyali bange abanyumira kyenkola ki kyokola nyinza obba ni mulungi naate yemu ensonga lwaki ndiyo ekitegedde kyovula abanze abamanyi nze man simanyi byakweragira mu DJ's box kubanga nze nkola nnyo akabiya kange yadde ne musajja musiraamu tujja kwetonda ne Katonda naye akiraba subhanallah wayi gwe kyogamba nze mbalabyeko bintu byansi mwana era nze by the way I'm even not judgmental because I've seen a lot nkufuna wetonda mukama asonyiwa akwetaaza kufuna ati
TikTok namba zaije ziri ku TikTok nzisoma mpawo nkize kale tewali buzibu namba yange namba nemu ya Namunigina namba eyo nno naye ninga myaka 15 enamba 075 7574 182 Lude naye namba yange 075 75 74 182 Hey tinyumiro wamu oli ayinza okuba yagala gula tikiti awagire maama ayinza n'okuba yaganze saagala kujja mu bivulu naye kati akasawo ka sementi ko njagala kateekawo alhamdulillah banaye tamanyi kyabankoledde ankubireko okwo kiba kyakabinye ekyo mwana kubanga mwana buno aba buno bulamu mwensi bro nze kyemmanyi mama wange namukolera ekintu ndoze emikisa gyange ate gijjako kugira nkufuna because ati aba afunye kibayita peace of mind kuba yawulira akyetaaga ekimpisawo binyo okubanga gino emyaka mama wange gyalimu kibi nnyo okubanga landlord asooba omukonkono omutima negwetu bakuyita batya omutima negwekanga kibi nnyo nze mbeera ne mbaniga bange nga mpulira siwera okitegeera nga mpulira siwera nga kakavimbo yesiweekali naye nga weekubamu tooki waliwo ebitama nga gwe oyo amuli tomalaayo nze njogera mazima maani nkufuna era nze oluusi manyi n'okwewamamu ku baniga bange nze manye nakuya nagwera sitano nze manye nakuyanga manye okwewamamu olunganga tukubye nnyo pati abaniga ne bambuuza naye ng'obuze nnyo nosalawo obeerewako osirike jasi ngambe balamu ndaba tebikyagatta akasente sina fiiti okitegeera ninyemu space tusiibule nga tujjukiza abantu ekivvulu yes man big up on yourself n'ababaddeko olunaku lwa Sunday eno 11 May tuli kireka okuyinga emitwalo 235 era Masembe waniyo kyezeza tiketi wano ng'ensi eraba nze sigenda kwokya tiketi naye nawe nina okugulira maama lwaki lineeka n'abaakasawo maama ko inshallah ngenda kaleeta alhamdulillah mugana wange kiba kyakabi gwe shuga akasawo ka sementi kali mu mmeka yo yabimanyi jinikira ebyo binyoka mmeka nekali kibi wakuteekamu ate kati nanti obuzibu obuliwo eraga kabinika nti namwogeddeko wane mukuba tazimbangako wadde akayu akyaliyewo n'omugagga ono Don Chris nalaba nga bamugobye akyaliyo nabiraba ku social media by the way akyaliyo banga akyaliyo atutwalewo omugagga oyo Don Chris bangamba mwavu talina wadde ebibiri Don Chris naye babo namutya namusanga mu climax nga akuba ekikonde ningamba banaye omugagga ataata omugagga katali katolwana ningamba bannange naye banaye kati olunaku bwe lulikya abantu tebamanyambu ekizimbe ekyo si kiki nedda lindako kiki takwekyangayo nga ndaba atoosonga nze njogera mazima ofuuse nze laba ofumita amafumu kale atulage ku kyapa kyawo oba kiri manyagi twaleyo kasa kulagenda kutwala shuga tawaamu bebe njogerako abo tebawaamu bantu bakyamu nyaabo be bantu baffe tutambuliramu naye nga neyanza nnyo kunkyazaako ze ni musajja walwali ebyaddala era kyova olaba mukyanyiiga nnyo era nsigala nze ndi muto wa Carol Nantongo era nkizeemu infact kati yafuse erinnya lyange lyakusatu Carol Nantongo DJ Sowebi Mr Breaker muto wa Carol Nantongo ekyo kyo mu bulamu tekisobola kuvaawo ng'ani akijjawo poziko kali nga mukadde yavuddeyo mu kamera tasobola nakuzaala walala tasobola kubanga nze ni mutabani ekyo kyo ebirala byonna bivaawo naye ekyoluganda bisobola era ne mami yankubirako ku ssimu ng'abirabye ntabane okoze otya namugamba maama just nze kinuma muganda wange kitegeera bamufube nnyo tugira kiki naye ate ye
Kitegeera kati ate sina ngeri gye njogerako naye. Naye oba tolina kale waba muganda otalina kye yakola. Vayo mugambe blaza wagwani. Anti era kale wagwani ndiwanira mugambe kale. Wagwani. Ampite tusule ku meza wali tule kuwokulyawo ampe ne ku kasente anekye. Ilo byansa at the end of the day. Nkufuna. Kuba kasente akayina mu mwekaji. Oyo doni nawe. Kalo. Kalo mugago ese. Oyo kalo se bali ku level z'abashiba bakubagana nabo mu. Emiri kwezo juko cha rais. Emiri kwezo milioni nga 3. Ne Doni Chris kwa nayongereza. Aye, okitegeera. Ezo sontono nnyo. Okitegeera ne Doni Chris ya the black sugar. Ateka wekibeera taga kususa. Era tobisalamu yagala. Nyawo mukulu abirabe black sugar atukoze bishi. Ebikola zonna. Show yange ya ku Sunday. Yama ne anza nnyo kuncha. Ishegeza by 12. Tubenga tutuse ku mulyango. Kasoma okulya kamere watch. Ngiki ate mande mamu nokola. Entertainment is going to be so epic. And mostly because a lot of entertainment DJs there are very many. Ataba Kabi, DJ Shan, Shil, Sunaben, Nimrod, Magic Touch, Trizy, banji bachali bange bampede. Ataba imbi nabo banji. So gina banga simanyi gina banga concert ate nina performance nabategekedde yenja eri special last time mujja kutya. Yes man tusinkane ku Sunday nga 11 ekireka sawa muwenda lya kamereko ojo wesonseke endongo ebisigadde kweto kuzimbira mama nyumba bane tukereko banange sima obana nyini bala bona alemesa abantu bango yingira ngejjudde nanya kukolera interview. Bosi wange oyo mwagala nnyo naye interview ya Kaisamu. Lwaki wakobya abantu bantu? Kubanga kali tuzimbira mama nyumba. Tusinkana omulundi omulala mubeere bulungi mweraba. Amina.